Bubakonyeko oba nti muwagizi wa Pulezidenti Museveni bamukonyeko bw'okikolera okyekoleredde tugenda kukunoonya tugenda kukuwenja tugenda kukufulumya nkidamu tugenda kukunoonya tugenda kukuwenja tugenda kukufulumya oba mukomera tugenda kumakinga sure nga tubana bakutwala mu kooti ojja kutuukayo ng'omusayi guva mu nnyindo kambabulira etteeka lyaffe nga badipunigeto etteeka likola bweri entandaro fast ekomera yitamu tugenda kubasiika omanyi kubasiika tugenda kubateeka ku flying pan ate kino bankibagulire abaana bange badiponegetos buliriza kino bwe baba nakuba bakuwa ssente togenda kuwanika ebendera wano gyemba bagenda kubakwata nkidamu buliriza wano kino nkimanya nti nze mwe nze ki nze mbeera nammwe waba waliwo ensobi gyayagala kukozesa kuva olwaleero mugambe leeta mutabaniwo mumpulira kawomberosi sausi eno embeera gy'okubagamba nti bawawase nkubuliridde emyaka naye njagala obategeeza mwe bafala njagala obategeeza bakituuze bajja bakolako bo bennyini ne bennyini abo abatemu abo ababbi abayingira mu maduka gammwe kubanga baagala okulaga nti bannayuganda bwe baba bakutte fulaga babawo abakozi b'effujjo oli munnayuganda okutte benderayo tuli bannayuganda mukutte bendera yammwe nga mulaba abo mubeefudde bakibooko sikwadi baganda bange temunjogeza bintu wano naye mumanye ekyokukolera abantu abo kati awongudde. Happy New Year my beautiful people. Bantu bange mwene bakomeza benkyukakyuka buli muntu yenna ng'owulira oyagala enkyukakyuka wenna w'oli. Happy New Year. Now kana akasajja akanya Rwanda Smaika Meja Kuteesa akateeka ebisiriiti ebigundi ebiki bino byafupeti ne kasebe byafupeti ku mutwe omanyi mwana abanyarwanda temunyumirwa kubeera baniga wesi bambye ekiniga kasibe ekigundi kya mukazi wawo ku mutwe kakati omukulembeze waffe olwabadde okuwulira nga kana akasajja bali mu kusindika abavubuka bakifeesi abatakola ensibe yalema ababbi abatemu mu bizinensi z'abantu kubanga ziriko fulaga ku mayumba g'abantu kubanga galiko fulaga eri abantu abakutte fulaga bagende batandika obakyaggwa n'obbatulugunya ng'abalanga okubeera ne fulaga. Omukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye omukozi eyatandikira ku zero amanyi bizinensi kyekitegesa okutandika bizinensi n'okugifunamu n'okugiyimirizaawo okitegeera kano kafala kagambye kalalisa abantu nga bagenda okujja bababbe bizinensi bazikube bazibbe kubanga kuliko fulaga. Kyagulanyi olwaleero akugambye we bajja ekyo bakolera mu kimanyi kye nayogedde video yange ku makya kye nayogedde. Mulimu ebintu ebimu nga omukulembeze tagenda bitugamba mulimu ebintu ebimu nga biri obviously ate from today onwards wano wetulaga nabagambye abo abasajja olaba ate ebivubuka bisiru temumanyi ki kyemwereetamu temumanyi kyemuyingirira lwaki oyo ayibagamba si yajja ku bizinesi z'abantu natandika okubba Kuteesa gwe lwaki si gwajja ku bizinesi z'abantu natandika okubba mujje nga mukimanyi mugenda kufa mujje nga mukimanyi bakituuse bagenda bakolako mob justice ekyo mubeerewo nga mukimanyi buli munnayuganda ng'olina bizinesi kwatadde national flag eyo bwe bajja mubakwate mubakube bwe bajja mubookye bwe bajja mubafumite bwe bajja mubasaanyeewo omaki kitegeeza kukola na bizinesi y'omuntu omuze ku zero gwe Kuteesa gwe
mutambulire mu gurupu obeera ng'okutte fulaga nga mukutte fulaga tolina musango gozizza mutandika okwerwanako omukulembeze kyabadde ayogera kyabadde ayisaawo mutandika okwerwanako tokkiriza bivubuka ebyo gundi bya sindiso yo kuteesa kujja kutta bizinesi yo tokkiriza bivubuka ebyo ebitalina mirimu ensi bye yalemedda okitegeera kujja kukubanga okutte fulaga mutandika okubeera nga nammwe mukuba babakuba mubakuba ebyo bivubuka kasita nabagambye mu vidiyo yakumaca ebyo bivubuka kasita munattayo ebivubuka nga 10 ne babiziika they will back off bajja kumanya nti kibakola kikyamu tebajja kudda kino nkibabuulira kuba ekisooka bakikola mbumenyi bw'amateeka ogenda okwonoona bizinesi y'omuntu trespass okujja mu maka g'omuntu nga tolina invitation takuyise trespass mubakube tamanyi oyo kuteesa simanyi kuteesa kyeyasindisemu tebimanyi kye babisindiseemu ebivubuka ebyo bisiru tebimanyi ate kino ekintu kyajjidde mu kaseera akalungi ennyo basajja mwe muludde ebbanga nga mwekweka nti mwe mulina emirembe mwaleeta emirembe era babuzaawo emirembe era simanyi ebyo ebintu kano akasajja kakuteesa akanyira wadabe kasindika bakifeesa ogenda okukola kiraga mirembe kati abannayuganda ndowooza mutegedde ebbanga lyonna ani yalinga amalako abannayuganda emirembe yalinga Museveni buli wawulira ng'alina obutali bumatifu nga ekyayagala okuyisaawo tekigguka ng'atabangula emirembe oyo Museveni era twalanira emirembe twaleeta emirembe nakati twaleeta emirembe fulage mumazeeko emirembe katayagala tawangula mirembe abannayuganda mwerwaneko kino nkibabule mutandika okuyita n'emisekuzo yita n'omutayimbwa for self defense muyite newo bibiriiti n'amafuta mubikwate mubikumeko omuliro ojje ku bizinesi y'omuntu gwe abannayuganda bamaze ebbanga babona ne bizinesi zaabwe oli asuragolinga ne bizinesi ye gw'osindika bakifeesi bajje basanyawo bizinesi ye bizinesi z'abantu gwe kuteesa gwe igwe omunnayuganda yakutte fulaga ye atambula bibye talina kyakukoze njagala nkibabuulira ekigambo kino emu ku nsonga lwaki omukulembeze avudde mu statement eyo nti mubakoleko ekyokukola mukimanyi ife tetulumba muntu atatulumbye mubeere n'ebibinja byammwe yabakifeesa abo ababbi abali mu ensi osegeera tetujja balumba teyagenda balumba naye kasita banaatandika okulumba abantu bagenda baziika bakifeesi bagenda baziika kuteesa mugenda ziika bakifeesi bammwe kino kitukubuulira tetulumba atatulumbye naye mutulumbe memulumba abantu kuteesa mugende ku bizinesi z'abantu nga yewasuubiza abannayuganda mwetegeke funa embazi kikuba embazi ku mutwe kitema amagulu imwe do you know what it takes okuyimirizawo bizinesi e Kampala nga mwe babbi munyonyonta abantu emisolo giringa emisolo gosindike bikifeesi ku bizinesi y'omuntu mubijonde kubanga atadayo fulaga kusindike bakifeesi ku nyumba z'abantu mubakuba abantu kubanga oli akutte fulaga ya Rwanda abannayuganda muzukuke mwebereremu wano wetulaga tusigaza weeks b tekyali kutiiratiira ebyo byennyini bikifeesi bagenda osindika mu biseera by'okulonda bitandika obbakuba mubakube mubookye oba tolina musango gwomenye kuba siggwa abamulumbye yalumba so tobeeraawo obeere mutiitiizi mbu obeere ku defensive mubookye bajja kuddamu amagezi Museveni gwe mulaba oyo Museveni oyo asinga obutemu mu nsi muno tugenda mu kalulu naye omanyi kyategese alina kikyali kye kyengenda obbalaga mu vidiyo eno nakyo kimmeeja kyaguddewo akabondo k'abavubuka w'abannayuganda abatalina mirimu bakuba abantu mu kalulu naye nga batandika lwaliro ku fireworks naye nga bayitidde mu kikwekweto gye bakusanga n'ebbendera bagenda kukuba mbaddiramu ekisajja ekyo kyaleese abasajja abavubuka abatalina byakukola abatemu nti basange omuntu mu dduuka lye nga kuliko fulaga nti balyokye balimenye balibbe bamuzze ku ziro
bakusanga ne flag yonna bagenda kukuba ulira video eno okutandika ekya ssaawa 6 abakumafaya wasirya ina fulaga tugenda kukuma Manyiti katwenye duka yotade mu fulaga simanye mu fulaga bagenda kulimba ojitereke nayo manyi oterese ebifu fulaga ya ggwanga ate fulaga ey'okubeera respect oba ogitambuza kwonona eggwanga lyayo egenda kukusasulira ogenda kukusasulira mubwene bungi kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi ekyo gyala okusanganya ofiisi ewagifuddewo amawulire wegagudde kwayagala otununula amanyi nti si kyangu omuntu oteekawo edduuka lye amanyi nti si kyangu omuntu otandikawo bizinensi amanyi kiyitibwa okubeera nga wenyumiriza mu nsi yo n'okubeera ne fulaga w'okolera amanyi nti nno omuntu obwavu businza okubeera nga buluma omunnayuganda ntegeeza profesa omugezigezi omukengufu gwe tulinamu essuubi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire gamuguddeeko olwaleero yabazeemu bw'ati naye njagala obategeeza mwe bafala njagala obategeeza bakituuze bajja bakolako bo bennyini ne bennyini abo abatemu abo ababbi abayingira amaduka gammwe kubanga baagala okulaga nti bannayuganda baba bakutte fulaga wabawo abakozi b'effujjo oli munnayuganda okutte benderayo muli bannayuganda mukutte bendera yammwe nga mulaba abo mubeefudde bakibooko sikwadi baganda bange temunjogeza bintu wano naye mumanye ekyokukolera abantu abo kati awonguddeyo katukitwale nti gubaddeemu emu kakitwale nti omupiira guli emu gw'owulidde nange saagala kwogera bingi kati ko tugiwadde bantu gwomanyi kyekitegeeza otandikawo bizinensi nti baagala kwokya bizinensi yo olina fulaga omugezigezi profesa omukengufu Bobi Wine akugambye atya gw'owulidde bwe guba guli emu kale guli emu gw'onoosalawo mutuuze gwalina bizinensi nze ŋŋenzi Emma Kuteesa yavuddeyo ku mitimbagano mu butambi recording ng'ali ne abavubuka ba ghetto mu Kampala n'ayogera ebigambo ebiswaza era ebityoboola ekitiibwa ky'eggwanga n'ebityoboola omusajja ali ku ddaala lya Major General ebigambo byayogedde nzize nga mbagamba ebbanga lyonna nti sera cow and educate a cow oba sero Lugaju and educate Lugaju nga mulowooza nsaaga nabagamba bantu bano nabo we bali batuula ne bagamba twatuuka tutya wano kubanga bali tebasobola ate era tebazisobola nakati bakyaliwo ku masse y'Abaganda abatasobola kuzuukuka nga bo omululu gw'abasukka otherwise bannansi bwe banaaviira ddala mu bantu bano kijja kutegeeza nti bano bantu basobola kukola badibaza eggwanga okumala emyaka 40 eggwanga terina development buli kimu kifu olw'ensonga tebadde balina abantu abakwatirako naye bannansi abasembayo banaatisabalaga nti bavudde ku gavumenti ya National Unity Movement mu kaseera kano ak'okulonda bano abasajja tebalina kye basobola so njala nnyo mwegendeza ebigambo byange nakugamba nti ne bw'osanga omuntu oyo yeeyita omutuusi ng'alina PhD wano omutogo bategukola bayina space mu bwongo bwabwe miisinga ate tali mu tribes endala mu Uganda bayina space mu bwongo bwabwe miisingamu kyetuyita common sense tebagirina balina arrogance balina bookya mangu kati Emma Kuteesa one oli Major General mu magye galina kubeera mu barracks na ku border za Uganda toteekeddwa kubeera involved mu civilian issues kati
essaazi n'ovudde n'oyogera ekigambo ate nga mbadde nga kigambo abantu eteekateekazo. Recently wagamba nti Museveni bw'ajja mu Kampala avuka bannopu bagenda kwambala uniform za NRM bakube Museveni amayinja. Nenkuchallenge nega tekisoboka mu kiteekateeka. Mubadde mbikola ne Christopher Damulira akulira Crime Intelligence. Kati wavudde n'ogamba nti abaana ba ghetto structure bonna nti buli muntu yenna gobasanga ne bendera ngeri ku dduuka aliba ku kintu kye oba ku dduuka edduuka bagenda dibba. Kati gwagamba nti oli mukuuma ddembe ova omutyo statement egamba nti buyalina bendera ngeri ku dduuka edduuka bagenda dibba nga nawe kenyini okimanyi nti abantu b'okozesa aba ghetto abasinga obungi abaana abo ba street kids babbi bye babba amasimu ku nguudo bye bakwata abantu obubadya bye bamanya amayumba g'abantu. Kati gwe boodiringa nabo already you are dealing with the criminals abamanyikiddwa. Kati mu public olowooza ekifaananyi kye ky'osiiga nabagamba n'abantu okutegeera kwabwe kwa munguuba nnyo era nze tebanjagala ate saagala banjagale kubanga nze ebintu byange byogera kati ng'omusezi abula essiyani ekibi kiba kibi. Kati mukulu Emma Kuteesa njala kukulabula n'okutegeeza nti ensi ekutegedde. Gwe ne bw'onooyambalanga abaniga tosobola kufuuka muniga. Ne bw'onookwata n'oli ekikomando n'otuula mu ghetto genda fuuka ghetto youth. No, waliwo ebintu bye mulina okwerekereza. Ne bw'ogenda mu faamu y'ente ng'oli mu nte ezo okutta omuggo, it's very easy to identify you and to accept that is part of your culture. Ne gwe okujja mu ba ghetto youth oba anko oba kazini wo Museveni bye yasiraanya n'oyagala obeefuutikemu ng'oli ku ddaali ya Meja General, oyagala oyogera oluyaaye nga bo, oyambale nga bo. That means you are misusing the law. Ate you are promoting criminality in Uganda, in Kampala, in Buganda. Lwaki ebintu bino togenda n'obikolerako ewammwe gye bakuzaala e Kigali? Lwaki ebintu bino togenda n'obikolerako ewammwe gy'oyite wammwe mu maseregeta ga Uganda? Lwaki mwesibye ennyo mu baana bemaasi mu baasiraanya aba Buganda? Kati se obagulira n'enjaga ne banywa oyagala baviireko ddala. Obagulira n'omwenge ne banywa ne basiruula baviireko ddala kuba gwe kye kikusanyusa oyagala bakozesa. Mukulu Emma Kuteesa tukugamba statement gye wakoze neba nabba bubbi muntu dduuka ne balimenya tugenda kutegera gwe kenyini gwa instructions abaana bano okubba kubanga kimwagala okusiga Abaganda nti Abaganda baasiraana. Mwina bakozesa bintu bya kisiru nga temba bateka mu mbeera eyo. Mukulu Emma Kuteesa ngenda kusaba ekintu kyotasobola okirekanga gwe omutwe gwo togusobola kuholdinga mbeera z'abaana bana Uganda. Yensonga lwaki mu magye si buli muntu alina okwogerera amagye balondawo omuntu omu naye era okuba nti mulina mentality ne gwe mwaleta okwogerera amagye naye musiri muzibu kanawe kenyini wetadde mu ghetto yaragifa tosobola kufaana emmese tesobola kuyingira mu kapa tesobola kubeera mu kapa n'embwa tesobola kubeera wali mpologoma nenga esigala mu famire yangu enkoko wadde efaanana naye era enkoko esigala na nkoko naye kati gwe oyagala kwefula kyotali oli mu ghetto kids obateekamu ebibuuzo eby'ekisiru basobole sebo twagala kutegeeza eno bendera ya ggwanga Uganda buli munna Uganda ateekeddwa okweyambisa bendera ewabagisanze wonna mu bulungi bwayo teetaaga permission. Mulwokuba muva Rwanda mulina ensi ey'okubiri wano mwajja kucupayinga ggwanga lyaffe ensonga lwaki mutiisatiisa abantu. Ngenda kutegeeza mwenna abaana ba ghetto Emma Kuteesa baakozesa okusirika kw'Abaganda bammwe bataata bammwe bakkojja bwe basenga bwe si busiri bwe bategeera oyo abakozesa ayina ensi gy'agenda okudda e Rwanda bamugenda sigala wano. Ate it's very easy for us to identify you neye muva mu ghetto abantu babamanyi bajja kumala kukozesa togenda kudduka na bano. Emma Kuteesa ina already passport ajja kudduka. Damulira ina already passport agenda kudduka. Muhooza ina already passport agenda kudduka. Salimu Salai ina already passport ina n'ennyonyi agenda kudduka. Janet Wadega muwedde niye ajja kudduka kuba bagenda kuleka wano ng'omaze okutulugunya bannayuganda banno. Ate ng'embeera tekyuse nga bennyini bakuleetera embeera okugibeeramu eyo ey'obwavu obutasoma obutabula mirimu. Njala kubuuza baani abatunda amafuta agabakuba, baani abatunda enjaga mu Kampala ebakuba, baani abatunda brown sugar. Baba Emma Kuteesa ne Salimu Siri batunda brown sugar ebatunda enjaga ebakuba. Era singa mugivaako ne mutaginywa ezo kampuni bagenda ziggala kubanga bananyiza bazivunaanyizibwako. Gwe lwaki tagenda mu ghetto store, lwaki tagenda e Rwanda oba lwaki tagenda mu bitundu by'amaserengeta n'abeera n'abantu baayo abafaananga mu balooza nti tebaliyo naye gye bali olw'okuba nti bali bannaabwe tasobola bakola mu bintu bya kisiru. Kati mukulu ekirungi video twazifunye
wayokyezza ensi etegedde okutegerako olw'okuba nti mwera nkabazi bwa bubi Meja General nojja n'okugaa nti agenda okusangibwa n'ebendera ya Uganda bagenda edduuka lyo bagenda dibba Meja General nojja n'oyogera ebigambo bino mu Meja General mulamba kanzitiremu abantu Meja General